Mumutwale ku poliisi. Agende ku poliisi. Yes. Emigo gy'olaba egyo gyali ddala gyali mu ggombolola y'Empata ng'abeesimbyewo mu kibiina kya NRM balwanagana bokka na bokka. Bano bali bavuganya ku kifo kya ssentebe LC5 anaakwata bendera ya NRM mu mwaka ogwo gwa kalulu ka 2021. Abakulu bano kwaliko Ajaruna Semakula wamu n'omukulu Andrew Ssenyonga. Ono yali ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono mu kaseera ako, era nga Andrew Ssenyonga yali ava mu ggombolola y'Empata okuba kampeyini. Wano ne beegwako n'enkambi ya Ajaruna ne beekuba emigga emiyitirivu nga bw'ojaba mu bifaananyi bino bye tukulaga. Wano yali akulemberemu okunoonyeza Ajaruna akalulu Luchamus Davis yavaayo ne yeewakana naye ga biki ebyabaddewo bye basinkanye n'abawagizi ba Andrew Ssenyonga. Kyewuunyisa yate yakubye abaffe ate awaabidde ffe twakubye ye toka ye eya gavumenti gy'avuga yugi yabaddeko emiggo nga kuliko n'abavubuka be twategedde tebabadde bapangisibwa kuva bweyogerere bwe mmotoka ye n'agyasa mwenebulwamu ye mabega agambe ffe twakoze eki twagyasiza. Wano Andrew Ssenyonga agamba ye yalina okubeera mu ggombolola y'Empata era bwe yali ava okunoonya akalulu mu kitundu ekyo ng'akomawo e Mukono ne beegwako ne Ajaruna Semakula. Abawagizi be ne beekuba emiggo n'agamba kino akimanyi Ajaruna yali azze kulwana. Ekituufu kyensobola okugambirako nti muganda wange akyabulamu okubeera omukulembeze kubanga ekiraga nti ye yali azze kulwana. Okutuuka eyo nga waliwo abavubuka be batadde mu kibira nga basibye ebiti mu kkubo bakutte n'amayinja bakuba emmotoka zonna ezaali zikulembedde. Embeera eyo bwe yabaawo waliwo olutalo olwaliwo olw'abavubuka bano abange be baali bakuba amayinja nga batadde ebiti mu kkubo ne balwanagana n'abantu be basanga abo nga bakuba amayinja okubawabu. Batuuka mu kkubo tusanga Aja ava Ntenjeero adde eno ow'Obuti mu Mpata. Akajja okuvaako n'okwata emiggo ne batukola ki? Ne batukuba nze bankuba wano eno naddoozi njimalayo ntya. Ng'ensonga ezo nze nabadde nakisunga gye nabadde nnoonyeza akalulu mu ggombolola eyo. Naye ate oluvannyuma nabadde nzirayo ewanga waka Empata nfuna amawulire nti bakubye abantu abawagizi ba mwami Andrew Ssenyonga nga baana bonna babaabizza emimwa pikipiki zaabwe zonna bazikubyekubye bazoonoonye. Ababadde ababi obubi ennyo abaana ababiri ne mbaddusa ne mbatwala mu ddwaliro. Andrew Ssenyonga yagenda maaso n'ategeeza muno Ajaruna ye kennyini yagenze n'agezaako okwagala n'okutta omwana we gwe yali atambudde naye mu mmotoka. Wabula bino Ajaruna byonna yagenda ng'alina kyabyogerako. Ngenda okulya omwana wange bamusitrangolinze. Ani amusitrangolinze? Nti kinyenyini candidate Semakula. Omwami eyafubutuka mu mmotoka eyaliwo ajja ataase mukyala wange omugamba nti bano abazze okumuyimiriza batemu wakiriwo batomera batomere. Yo omwami oyo buloka gye baali bagenda okuba mukyala wange baagikuba ye ne bamumenya olubiri. Omukulu Andrew Ssenyonga atambula n'abasirikale 8 aba city aba poliisi. Ndowooza ekyo ekikolwa kikyamu nnyo era nakyo nkivumirira. Omukulembeze n'atambula ne kamunye 30 nga zijjudde abantu nga poliisi tesobola wadde okumugambako, nakyo nkyewuunya. Ali mwami Ssenyonga alina ebizibu bye mu disitulikiti yaffe tiyakolera abantu. Kakati ebyo yannyonnyole kiki kyanaddamu okubakolera n'okutereeza. Ye ssentebe wa NRM Agitwaire Ssebaggala ebintu yabyogerako n'agamba bagenda okufuba okulaba nga bakwasaganya enkambi zonna nga bayita mu kalulu kano obulungi ennyo akamyufu kwe baali bagendamu. Obwo obutabanguko obuba buzzeemu bwabwe ng'abantu era ffe nga ofiisi yaffe tubayise ku lunaku olwokuna. Ffe tumanyi nti buli kimu kijja kutambula buki bulungi naye ffe nga ofiisi yaffe tewaliwo gwe twali tutongozezza. Mugenda kubeera mu kalulu kano tuwali wajja kukatiisatiisa nga bubadde mabega. Gavumenti waali oba gavumenti tujja kukkiriza muntu yenna kutwalira amateeka mu ngalo oba kutiisatiisa munne. Abantu basabe obululu bwabwe naye nga tubalwaganye oba kwambala kalaki oba kalaki kasita okikola ng'oyise emirembe nga tutwalira amateeka mu ngalo batutobodde ekitiibwa kya munno. Nga baddukanya omukutu guno tugezaako okuleeta ebyo byonna ebyaliwo mu kalulu ako n'ekigendera okulaba nga tufunamu ekyokuyiga ddala abo abagenda okuvuganya mu kalulu kano agenda okubeerawo olw'okuba nga tukimanyi ekibiina kya NRM kiri kumpi kutandikwa akamyufu kaakyo era nga akamyufu kano bakanoonya mu bitundu byonna ebya disitulikiti y'e Mukono.
leka n'akaseera okwekuba mu ttooki nga wadde abali mu kalulu ku mulundi ogwo ng'omukulu Andrew Ssenyonga yasazeewo obutagenda kuddamu kwesima mu kibiina kya NRM wabula abagenda okuvuganya mu kalulu akagenda okuddako bino byonna tubirabireko kituwe biki bye tulina okukola okulaba nga eggwanga libeera bulungi.